abatulaba ku Map Media abantu batandise okulaga obutali bumativu bwabwe. Abantu batandise okulaga obutali bumativu bwabwe. Abantu bali mu kulaga obutali bumativu bwabwe. Ejja kutereera. Abantu bali mu kulaga obutali bumativu. Coordinator wa district Eru. Dakika meka president ngayise wa. Kayogedde ngambe dakika meka. Osuubira bamututte ludda wa. Osuubira bamututte ludda wa. Jinja. Esaba. Musirike tulire. Osuubira bamututte wa. Bamututte jinja. Abana. Wambayo. Minister President wa Fetia Gas. Nganze coordinator wa district. Ani akubye. Mbayo yalesa aba police. Mbayo. Okay. Katugende kutuduke eno Map Media obadde ku Map Media butere. Mbayo yakulidde ekikwekooto naye nze ngenda kuba nvaako kubanga kye tuliko eno tulina gye twayitidde. Media esooka eyasose ya Map Media eya Map Media omuliro gwaweddeko ate nga nze mbadde mabega nga twadde jjukira nze ate nasuze busi yanga tutereeza gundi. Naye essaawa zino tuli mu kudduka Mbayo yaduumidde naye nga eri yennyini tubaddeyo eruuka tuvuddeyo naye nga kyonna kyekiri nja kuba mbatuusaako buli kimu kyonna. Ye pulezidenti akwatiddwa n'akubwa bubi nnyo. We bamukwatidde naffe we tubadde kumpi era Map Media ebadde ekavalinga bulungi nnyo. Naye obuzibu kati ate ffe abayina emmotoka ne bazigaana ne batubulokinga. Abasajja baleese bano abasajja ab'ebiddugavu be babadde batukolako. Abaana abamu tuli nabo wano abaana abamu tugezaako naye ng'abali ejjinja mumanye pulezidenti waffe bamuyisiza lino lyennyini ekkubo lino lyennyini ekkubo lye bamuyisizaamu. So essaawa yonna tugenda kuba twegatta ku pulezidenti waffe okulaba wawe bamututte. Naye ab'ejjinja essaawa eno kaabe nga toli wa jjinja oyina okuyimukiramu ettayimu eno gye twabagamba nti eyinza okubaawo. So bwe wabanga gye twabagamba kiyinza okubaawo fuba okulaba nti ogera. Omwana waffe gwe bayita Ashraf owa Ghetto TV akubiddwa nnyo era takyasobola kwogera n'omukka awamatabu wa mansi. Abantu baffe abamu bamukolako okulaba nti bamuddusa mu ddwaliro. Tugezaako okulaba nti ffe essaawa zino tuli ku kiguudo kino bayiseeyo buwe tugenda kugguka ate Kamuli Saidi naye nga pulezidenti bamuyisizza wano wennyini tujja tulaba tuyitaayitamu tubalage kyekigenda mu maaso ng'ate bwe tugoberera kuru yaffe eya Map Media kubanga we twogerera wano bali ne pulezidenti we twogerera wano kuru yaffe eya Map Media eri ddala ku kido kya pulezidenti naye obuzibu tebalinawo muliro. Abaana baffe Sama owa Map Media abasirikale bamuggyeko simu naye n'alwana nayo n'abaddukako era nayo simu ebadde erugenze. Nange kennyini ate gye mbadde emabega ne bajja baŋŋambe bakwate gundi mbu ffe ab'amawulire tulipootinga ebitali bikituufu ne tubagamba nti ebyaffe bye tulipootinga biba live era muba mukuba tiyagasi nga gwe tukwata. So awo nawe naffe bwe tutyo bwe tuli naye tugezaako okulaba nti tudduka okulaba nti tusanga wonna pulezidenti waali. Kyonna kyekiri ne baba bamututte mu ggulu tugenda mumusangayo. Kyonna kyekiri gwe mumanye nti kyonna tugenda kuba tukibawa. Amakubo mabi gye tuyita naye azini okubeera nti pulezidenti waffe akubiddwa bubi nnyo n'afuuyirwa tiyagasi tuyina ne sipule zonna tuyina okwebeereramu nnyo. So bannaffe baganda baffe bwe mulaba nga tuvuddeko mumanye nti Map Media kwali ajja kuba abawa update zonna ne baba bamututte Nalufeenya ne baba bamututte wa Map Media is ready ngenda kubaayo naye nga erigulire lyonna eri updated alaba wano laba amakubo. So amakubo ge tuyitamu ge gano Museveni gayagala ennyo okukuuma Busoga ng'eri bweti.
so bw'osanga omusoga nga awagira mu 7 ateekwa okugendako mu ddwaliro eri waliwo wali ekyalo ekirinaanye Gindi ekyalo ekirinaanye Luzira naye nga embeera bwetyo bweri ffe batukuba abamawulire batukuba buli muntu yenna bamukuba tewaliwo bano abasajja tebaliiko muntu so basoose kuleeta akamotoka kana akadroni ne kalemererwa kadroni bwe kalemereddwa kadroni ako nga kaliko simanya covid-19 bikoze bitya covid-19 bikoze bitya njagala kubuuza ku bantu wano atutte eddakiika mmeka okubanga ayise wano mujebaleko bosi president dakiika nga mmeka president nga bamututte dakiika nga 15 kino kigwa luddawa kino kigwa Buwenge okay abatulaba ku Mapo Media kyetuliko kigwa Buwenge kyetuliko tozaawo nnyo male okufunako kyetuliko kidda Buwenge naye nga essaawa yonna abali ku Mapo Media tujja kuba tubawa update yonna essaawa eno sama owa Mapo Media ajali abadde agezaako okugoberera president agoberedde president nga bwe mbadde mugiraba naye omuliro guvuddeko kubanga ebiseera ebisinga tutambula n'emmotoka eno nga ebyuma ebimu biri muno okusobola okwekuuma gundi security wise abantu basobola otuppako ebyuma byaffe so ebyuma ebimu tusigala nabyo kati wenjogerera wano omuliro gumuweddeko yali badde atuwa naye kyonna ekigenda mu maaso ekirungi ye gyali kati mukimanye nti Mapo Media yo live yetaliiko naye nga live eri ey'okuddala wali yetaliiko naye nga Mapo Media waali lipooti yonna entuufu tugenda kuba tugibawa wawe bamututte wawaali Mapo Media gyali nnyo Mapo Media gyali nnyo nga tiimu so bwetulyo bwe tuli tugenda kusooka nveeko wadde muliko bangi munsaasire nsobole okuconcentratinga ku